songa America akalulu kongedde okujjamu amaanyi okweraliikiriza abamu oba bonna enjuyi zonna ezivuganya. Olwaleero omukyala Kamala Harris abadde ku mukutu ogwa CNN nga bamusoyasoya kajojijjoji w'ebibuuzo ebimu ku byo ebyandibadde bimulabisa. Omanyi wano we tuli waakiri ebigambo ebimu osirika n'otabyogera okusinga okubyogera n'obulirayo. Naye kale eno interview esoose kasookedde akkiriza okwetikka omusaalaba giyite bendera ya DP nga yagenda okufuuka president singa n'aba alondeddwa ku lwa DP. Eno ye interview esoose mwakkiririza nti obutafaanana ne bagenda okuddira mu bigere ng'oyo ye Joe Biden, obutafaanana ne Joe Biden gwe yaddira mu bigere oyo ye Donald Trump, yagenda kukolagana n'abooludda oluvuganya gavumenti ye oba ekibiina ekya Democratic Party. Kakati awo tugenda kulabawo nnyo nkubuulira ensonga nti musajja mukulu Barack Obama, nkubuulidde Barack Obama bwe yavaawo ne kuddako Donald Trump, olwo Republican ye yali erivudde Democratic Party oluvannyuma lw'omukyalo olw'okulemererwa Clinton. Kakati gavumenti ezaddako awo zonna okufaanana ne gavumenti endala ezisinga obungi naddala wano mu Africa zibadde teziganya nnyo nti oba Republican Party eyingiddewo ekolagane n'abamu ku bakozi ababadde mu gavumenti mwevudde oba gavumenti gyevuganya. Kakati ono badde bamubuuza nti naye onoosobola okubanga okwanaganya embeera zonna. Kamala azeemu Donna Bush owa CNN nagati ekituufu kiri nti kino nakyagala dda n'okukirawo. Bulijjo bino bye mbadde ntabakanira nga njagala waakiri tulabe bwe tuyinza okubeera mu gavumenti erimu ebirowoozo eby'enjawulo, kubanga twali twasemba okulaba ekifaanana bwe kiti. Gwali mulembe gwa Barack Obama n'aleeta minisita oba sekretary ow'ebyentambula n'aba nga yamuggundawo n'akola naye mu gavumenti y'emu, so nga ate oli yali muna Republican Ray LaHood ye yali transportation secretary ku mulembe gwa Barack Obama. Kakati ono taga nti gwagenda okuleeta y'omwoyo, wabulaga nti agenda kwaniriza ebirowoozo bingi okuva mu bakulembeze abasobola ne bwe banaaba ba Republican Party wadde nga ye wa Democratic Party, bano agenda kuyimirira wamu nabo basobole okukola emirimu, kubanga Amerika eyo gy'olaba si ya Democratic Party yokka, wabula Amerika yonna. Era naggumiza ekigambo nti mu bukulembeze bwe singa anaaba akubye Trump akalulu agenda kukiikirira Abamerika ewataliiwo okuga nti bano baana bino byana. Otegedde? Kakati ebyo bye bimu ku bigambo emboozi we tujja ogisimbula tulyoke tulabe nga bwe gunaabeera. Kyokka Namibia eno gwanga liri mu South Africa awo, liri mu Southern Africa. Namibia jo nakubuliddeko era ekitundu ekyo bwe kyagobaganyizza eryato oba ekyombo ky'eggwanga lya Russia lya Israeli eryabadde lirikibiriza nga ligenda okutwala ebyokulwanyisa. Kakati olwaleero sibadde nnyo mu byakulwanyisa, katugendeko mu mbeera eya bulijjo, kubanga Namibia baakakulungula emyaka 7 egijjudde nga tebalina yadde akakuba. Otegedde? Emyaka 7 egijjudde, kino babadde tebakirabangako emyaka 10 egiyise. Ekyeya Nakibengeya oba omusana Nakibengeya ogwase ne gwokya n'ettaka, ettaka ne lyebegamu ne lijjamu ennyanfa nga kakati ne bw'ofukirira ekintu tekikyayinza kuvaayo.
lireese enjala kakutiya tolya mwana kirya nkondwe mu ggwanga eryo ery'e South Africa emyaka 7. Olwaleero banywanyi bange bali busubi awo ne Buddu okutwaliza awamu bakaaba emmwanyi zaffe zikaze, emmwanyi enkuba ebuze, tubadde tulina neze twagala okusimba. Ekyo kyakatwala myezi bwezi, ziyinza n'okuba weeks. Badde njogera ne Dr. Walusimbi Emao mu mabanda nangali akasa munyumiza n'enkuba bwetonye ne waffe nti fe waffe akasana katuokya ezo weeks kubanga wakiri mu weeks nga 2-3 eziyise waliwo enkuba eyagwa e Buddu awo waffe mu Lwengo. Naye Namibia emyaka 7 nga bali mu kyeya Nakibengeya ekituuse n'okubasabisa gwe bamma. Era gwe Mulunya mpuliriza njagala kukutegeeza nti mu mwezi gwali gwa May nakuzo mwezi 22 gavumenti ye Namibia yalangirira nti mu butuufu we bituuse embeera esusse obw'omulamuzi era tekyasaanira kubanga tugyemanyidde ffekka. Kakati kyetugenda okukola kwe kulaba nti tulangirira embeera ey'akaseera ak'akazigizigi gye bayita emergency munda mu ggwanga erya Namibia. Embeera za emergency ennaku zino zitweyolese nnyo. Ojja kujjukira we tubeeredde emyaka gibadde 2 nga tuli mu mbeera ya emergency, tutambulira mu budde bwe tutalina kutambuliramu, tuliira mu budde bwe tutalina kuliiramu, neewamu tetugwanidde genda. Kakati Namibia bayinza okukukkiriza okubaako woolaga nga tewali akukubye ku mukono, naye naawe okimanyi nga omusakata mpola gukuwa tosobola kumalayo olugendo lwo. Kakati Namibia erimu abantu abakunukkiriza oba kale abasukka mu miliyoni 3, naye waakiri ebitundu 5 ku buli 100 basuliridde okufa enjala gw'omuwadde akatebe olw'ekibugumu olw'omusana Nakibengeya ogubookezza ensangi zino. Kakati nkubuulidde nti batambulira mu budde bwa karantiini kyenkana kubanga gavumenti enoonyeza byeyinza okuwa abantu ne bigibula. Ebyeya Omulunya mpuliriza bikutulwa oyinza bikutulamu emirundi 2 wano kati nga bwe njogedde ku bannaffe abali e Buddu nga ffe olwaleero tufunye enkuba katonye n'olunaku lw'eggulu yatonye, naye munnange naye era tokyayinzaga nti ab'omu byalo bye balima sebo neeno mu Kampala abantu balima. Oli yeefunza poloti ye 5 ku 10 n'abanga okukwalimira ate muddamu kuga nti abe enkuba etonye gye batalima neeno balima. Kitegeeza nti tugyetaaga kyenkanyi ku 10 awo omuntu alimirawo ddala. Kakati mwe mukaalya kajanja abali yaga nti bannange ekyeya kubanga babadde balambulula wano ekyeya baga nti emyezi weeks ziyinza okubanga bwezi 2, 3, 4, 5 eyo bagiyita short drought kiyinza okubaawo mu mbeera bwetyo. Kati musana nga gutwokeza mwezi mulamba n'ente tezikyalina kye zirya olwo nno ng'omanya nti akasana kabayiseemu. Naye ate ekyeya kitandika okubalwa nti kakati kifuuse kyeya kasita kisukka emyezi 6. Nkubuulidde nti Namibia nsi eri mu South Africa awo emyezi 6 gyayita omwaka ne guyita. Kakati emyaka 7 egijjudde bugule ng'abantu bano babonaabona. Waliwo ekyeya ekikyayogeddwako mu byafaayo by'ensi eno era kyali mu Afirika muno. Ekyeya kino kyatambula okuva mu 1903 okutuuka mu 1918. Ekyo ino kyekyeya ekikyasinze okwogerwako mu byafaayo.
kyokka si lwakuba nti n'eggwanga lino erya Namibia nalyo terifunanga kujja naye bagamba nti mu myaka 10 egiyise kibadde tekirabangako ku mbeera efaanana bweti. Kakati no munnange gavumenti egenza okulaba ng'ebigambo bitabuse gwate abantu babula kulya bannaabwe olwo onoobakolera ki? Gavumenti kwe kuyiiyaawo neereeta enteekateeka. Eggwanga lino erya Namibia kale n'okutwalira awamu ebitundu ebya Southern Africa awo, mawanga agali awo ga Malawi, mawanga agali awo ga South Africa, mawanga Mozambique n'amawanga amalala naddala agakola omukago ogwa sadaka. Bw'ogenderera okupima mu bitundu awo ng'onoonya ensolo ze bayita enjovu, elephant, kakati awo we zisinga. Ekitegeeza nti ne mu ggwanga erya Namibia naye ensolo zino gye ziri. Kakati gavumenti egenza okulaba nga zino ziniigiina ate waakiri zandibadde otuzzi otwandibaddewo abantu batunywe, enjovu ze zitunywa nega nti bwe guba nga bwe gutyo bwe guli enjovu zirwa. Kakati bw'ogattagatta ensolo z'omu nsiko eziri mu ggwanga erya Namibia, ngenda kukubuulira nti abantu bano leero tukuyite kuwemuka kubanga gwe kyoli omulala ayinza obutakirya, naye waakiri embeera mwokiriiridde mwe bayinza okutunula. Baga nti ensolo eziwerera ddala 700 wild animals nga kwe kuli enjovu ziri zennyini ezaalagirwa, gavumenti egenda kuzisala eziwa abantu bazirye bazejavaane. Enjovu 83 gavumenti zeteeseteese okusalira abantu mu ggwanga erya Namibia bazirye, okisookera ddala bawone enjala kubanga nazo ezimu kuzo zikoze. Otunuulira enjovu nga bwe yali, enjovu zizitowera ddala okutuukira ddala mu ttani, oyinza okusanga enjovu ezitowa ttani 6. Kakati nazo ziwedde ku magumba olw'ekyeya, tezikyafuna mmere gye zirya, kuba zo zirya muddo, tezikyafuna mmere gye ziyinza kulya. Kakati gavumenti egamba nti 86 ku ezo eziniigiinira munda mu ggwanga erya Namibia kale kabaziwa abantu tulyoke tulabe. Okwo gavumenti eyongeddeko nega nti envubu, hippos, envubu ezo ziriira mu mazzi ate ne zibeerako ne ku nsi eno ku lukalu. Kakati oluusi banampawo engwanga envubu bwe baginoonyeza ku lukalu nti ya mu mazzi, baga nti ya mu mazzi. Kakati zino nazo baziyina, naye ku zo bagenda kukwatako envubu 30 bazigatte ku njovu 82 bagabula abantu baleme kufa nga gavumenti eraba. Kubanga kakati wano minisitule y'ebigwa tebiraze ey'ebibamba wano weekolera omulimu gwayo. Kati ensolo abasajja bano aba Namibia olw'obusoberwa, manye obusoberwa bukutooza buba bubulwa obubulwa bukutooza eriri mu maaso ga munno liba ttooke. Kakati bano bagamba nti enjovu 83, envubu 30, embogo 60. Nakugamba nti zonna awamu bw'ogatta ensolo z'omu nsiko ezigenda okuttibwa bagabirira abantu ziri 7. Embogo ze buffaloes bagamba nti embogo 60 zigenda kuweebwayo obugabi 50. Waliwo n'agasoolo ago bagayita wild beasts, wano batugayina nsinga galaba Kenya eyo, Kenya ne Tanzania. Kiba kinene bwe kiti kyagaagala kifaanana mwente naye ate sinte wild beast kinoonyeko. Ezo bayina nnyingi, kuzo bagenda kutoolako 10 ekijjudde. Kakati entulege zebras 3 gavumenti zeesazeewo ng'eyita mu Ministry of Environment, Forest and Tourism be bagambye nti ensonga eno bwe batyo bwe balabye bagenda okugikwata, si lwakubanga abantu babafaako, so nga ebisolo biri awo biniigiina buniigiinyi. Kakati gwe mulunya mpuliriza olw'okuba nti
waliwo okukaayanira embeera ate nga twandyagadde abantu obaolyawo be basinga bulijjo okubeera abantu tubeerawo lwa bintu ebyatuteerwawo. Kakati toyinza kukkiriza muntu afe kubanga enjovu yeesigalewo. Ate nkubuulidde nti enjovu n'otuzzi otwandibadde tunywebwa abantu kakati ate bakaayanira abantu bakaayanira amazzi n'ensolo ag'amatono agaliwo. Kiringanga kubeera mu lusuku ng'okituufu olaba nti wandibadde olusuku lulimu ebitooke buli kikolo wandireseeko waakiri bisatu mu nnima y'ebuddu nti kabibeerewo bingi bikaayanira ettaka bikaayanira ebigimusa. Kakati obungi bw'enjovu naddala mu kaseera kano nga tewali byakulya n'omuddo tebagulaba emyaka 7 egiweze beesanze nga balina okutoolako kuzimu waakiri abantu bazirye. Hano wano oluusi kiyinza okwewuunyisa baga nti enjovu bagirya nange sigiryangako naawe ali awo manyi bangi abatagiryangako naye ojoge ate wano bayinza okukwata obukwasi kubanga kati biri bya emergency. Nkubuulidde nti gavumenti yalangiridde ekiseera kyakaweereege kakati embeera ekolebwamu ebintu teba ya bulijjo naye ng'enjovu tomanyi waliwo naga nti ewagwa ekinene watuukika enjovu wegwa buli omu adduka agende ajjeko waakiri omukalo gw'enjovu alyeko ogwe kitegeeza nti eriibwa ye ate erya kabiiki ndaba erya muddo. Kakati baga nti olw'okuba nti kale terina kabi kabagigabane n'obugabi n'enjobe byonna babigatte eggwanga lino limale lifune emirembe.